wasuzootya ssebo wasuzootya nnyabo mulungi ali ine ekintu kye nali njagala naye ate oba kyali ki kati ebyo saagala bikutuukeko kifune kati buli kyolowoozaako okiwandiike nekyolaba nti kino kinaasoboka kweri kiwandiike n'ekiremye guno omwaka kyongereko okiwandiike kyolina okukola kyobutaggwamu maanyi nti nalinda luli ne luno nninze n'enkya nninde bwerinda abalindirira mukama tebakola ki tebaggwamu maanyi tebasobola kuggwamu maanyi kati weesige mukama byonna obiwandiike mu program tambula n'okumanya omulungi Susan Makula Bujingo katulamuseeko ate tusimbule wasuzo otyo omulungi ali ku Salt Media we bali kubanga omunnyo kitundu ku bulamu bwo era nga naffe tweyongera okweyama buli lunaku nti tukeera tugambe nti tulina okuweereza bantu bannaffe oba bantu baffe mwe bali kubanga muli ku munnyo wonna w'osinzira oyinza okuba oli mu Western Uganda oli mu East oli mu Central oli mu Northern Uganda wonna wotuli oba oli bweru ng'oli ku app mukama akutuweera omukisa ate byonna by'okwatako mu birabo omukisa ekyo kyakisuubiza nti ajja kuwa emirimu gy'emikono gy'omukisa so ekyo kyobota mbuliramu manyi tutambulira mu bisuubizo bya mukama buli lwokeera ku makya ng'olina kyolaba ekitagenda bulungi kyovula kirungi okusoma Bayibuli n'omanya ki kyakwogerako ki kyakusuubiza awo mwotambulira obanga bonolaba omuntu nakusuubiza nti olunaku lw'enkya oba mu weekend oba mwezi guno oba mwaka guno kino nja kuba nkikolera otambulira ku eyo promise n'obeera ng'ogumye ng'okkiri hajja kikola kati atona eyatonda bano abatusuubiza nga yenna nnyini ggulu n'ensi so tutambulira mu promises ze byatusuubiza bye tutambuliramu ne tweyongera okuba nga tumwesiga guno omwaka bw'aba yasuubiza ajja kukumazaako ajja kukumazaako bw'aba yagamba oliba mutoto oliba mukira ekyo kyojja kyennyini okubeera so kkiriza era n'omwaka guno ngugwako Vision Night tugenda kuŋŋaana mu maaso ga mukama teri kirala kyonna wabula okwogera naye okuwulira okuva gy'ali tumubuulireko n'ebintu byaffe pulaani zaffe vision eyo yeringa pulaani yo nti mwaka bwe guti njagala mbeere ng'ekintu kino kiri bwe kiti ne bwe kiti buli lwokola abantu abamu bali batya waliwo omuntu eyabadde angamba naye kimanyi nti muntu bw'okola eddaame oba ogenda fa eddaame liraga nti just yoli organized olowooza kwenkya kyovola olwero okkiriza Kristo ng'olowooza ku lunaku olujja nti lujjako era ku kime oba lujjako era ogende ng'olina genda mu ggulu oba olondeko geyeena so neddaame siri akufa so vision eno ekulaga eku-organizinga you've likened okulokoka to dame it is the same thing kubanga era okuloka relationship eno bweddawo olowooza nnyo ku ggulu naye ate era kituufu okirowoozaako olwaliro noboba toyagala kukwonoona ekikulesa okwonogamba naasubwa eggulu it is tomorrow it is the future so nzijukiddeko watugambako wali oddamu omuntu eyali addicted ndowooza to masturbation and pornography omugamba nno akati buli woowulira ng'ekintu kiganye lowooza ku the fact that singa nfa in the next second future nkulu kati eyeggulu eyo yeri spiritual katuyinawo kino ekiri physical katonda kye yatuwa nti tuplanningira abajja
ng'ogyeko ba planningira naye n'ebintu bye biplaningire seddama erikuyambako okuorganizinga ebintu byonna abantu bo totya kati eno vision yeraga nti gwokkiriza mukama nti next ogenda kuba mulamu kati nobanga omutegezaako ku byogenda okukola nobimwesigisa tekirimu buzibu kati ate bw'obanga oli mukosefu kyolina okusooka okukola genda kujjanjaba kati waliwo ebintu ebimu Yesu yatulabula n'atugamba bannabbi b'obulimba bajja kujja mirembe gino bajja kuba bangi wegendeza omuntu yenna gano genda mu ddwaliro ng'agamba mukulembezeewo wanzikiriza genda mu ddwaliro keberebwa ozuule ekikuluma ojjanjabe ky'omanyi bw'otakkiriza genda mu ddwaliro tosobola kumanya kikuluma then tosobola kijjanjaba tosobola kwashuminga nti kirabika engeri gyendabamu kino na kino kyandibanga buno obulwadde bwe bunnuma tosomangako mubiri so gulekera abakugu omwana omuto ye tebamugezesezaako ddagala abantu omwana asobola okulwala ne bajjamu endwadde ate nze sandi wagidde muntu genda mu maduuka gano gamba nti abo olwala kino na kino efuna kana akadagala nedda ne bwe liba ddagala kirina okuba nga lirina doozi kati doozi eyo omusawo yasobola ogikuwa kati usually omubiri gwaffe guba guyinamu obuzibu bwonna oba obulwadde oba ofunye injury oba ekintu kyonna ekiyingidde mu mubiri ekitalina kubeeramu omubiri gwo katonda yagukola nga gwo gwe gusooka okwerwanako mu kubanga gwerwanako baffe kye tunayita nti defense y'omubiri nga tegunnafuna buyambi kuva walala wonna guyina okuba nga gusobola okwerwanako naye waliwo olusi lwe gulemesebwa nga olina endwadde ezanafuya abasirikale baabo omubiri ezimu si ndwadde ozze tolya bulungi so omubiri gwo ne gubeera nga munafu nga abasirikale tobawadde maanyi obanga agamba nno mbadde siba traininga ate kati njagala bannwanireko so omuntu yenna bw'obanga osobola okwakisesinga ku bintu bye bayita envendiirwa n'ebibala gezaako nnyo birya kubanga ebyo ebigenda okukuyambako ku mubiri gwo okubeera nga abasirikale baagwo bagumulya n'emmere gy'olina okuba nga olya kati mu mubiri okuba nga gufunye obuzibu oba endwadde yonna ekirala gusobola okuba nga gwashumize nti waliwo endwadde gumanye okukola assumption ezo autoimmune diseases ezinga ziva omubiri okulowooza nti waliwo obulwadde basirikale ne balumba basobola olumba ekitundu kyonna kyonna eky'omubiri kati omubiri gwo gwennyini ne gukulwaza ate ojasanga mu bakazi abamu nga lubuto omubiri gwe ne gulaba abaana bano omusaayi gwabwe ne gugaana okukwataga ne gulaba omwana ono ng'obulwadde so embuto olusi we ziba zivaamu olina okugenda mu ddwaliro ne bakkebera omusaayi abantu abatakebera nko ku musaayi gwe kasita obaamu ng'olinamu kye balina sijja bbigira genda ew'omusawo bakkebere omukyala balabe ensonga lwaki embuto ziba zivaamu naye omubiri guno gulina response always buli we gufuna attack oba buwuka oba chemical zonna eziri toxic so waliwo kye tuyita inflammation oba okulunguula okulunguula kuno mu mubiri kuba nnomo ate kitundu kya mubiri ekikkiriza omubiri okuwona nti nkyogere ntya katugereze ku muntu ng'abweru agudde bwagwa n'anuubuka omubiri guno ogenda laba nti gugenda tandika okuba nga guzimba omubiri guno ekimu ekigendo kiyamba okuwona iyo inflammation nti eringa defense ya mubiri gwo era ojjasanga omuntu afunamu n'omusujja ke kabonero usakalaga nti waliwo okulunguula kyosobola okumanyirako nti kati inflammatory system y'omubiri gwange eri mu kukola so ojjasanga nga omusujja ogwo oguzze kubanga ogudde kubanga ofunye infection kyova olaba n'eddwaliro likuwa ddagala likakkanya tebawonya musujja ogwo kasita bawonya obulwadde obukuluma omusujja nga gugenda ogutali guno malaria mulala aleetebwa akaki so watugamba malaria ne fever mu Luganda byonna tugamba musujja fever yeno temperature gy'oteeka ku mubiri nti malaria bw'ofuna malaria ezala ka temperature ako era bagenda kuwa eddagala eriyamba ka fever ako okukka paka naye nga balina okujjanjaba ki buparasites obwo buyingidde mu biri obuleeseka malaria kati fever bw'akuba tubiyita byonna musujja kati eno temperature oba ebbugumu ly'ofuna
oba olwadde ssenyiga oba oyina ebbuwa ku mubiri oba wafunye kati nga bwolaba omwana omuntu asobola okujja omuliro oba wagudde injury yonna gy'ofunye ku mubiri tulina system omubiri gwaffe system ng'omulimu gwayo kyekyo kulwana so kati inflammation system eyo egenda reacting era bw'olaba akasujja kitegeeza omubiri gwe gukola normally okay naye singa inflammation eno ebeerawo ng'egenza okulungulwa kuno kuli mu bitundu by'omubiri ebiri healthy oba nebeerawo okumala ebbanga eddene osobola okukosebwa osobola okugyamu obulwadde kyova olaba nti ejjanjabwa ojja sanga kati nga bw'onoolaba buno painkillers esinga zetumira zirinamu ako ka anti-inflammatory nti bw'omira okulungula kuli kukkakkana eyo jasanga omwana oba bamuwa kaparacetamol oba omuntu omukulu ojasanga ng'obukerenda babumuwadde era bw'anaamala oddimira kubanga ne infection esobola oleeta okulungula mu mubiri gwo so oba ofunye virus yonna ekitundu ekirungudde kirina okuba nga kikakanyizibwa kubanga omubiri tegulina kuba bwe gutyo but it's a healing process ey'omubiri so omuntu yenna kasitoba nga ofunyemu akasujja oba ogudde n'olaba nga wantu wazimbe si bulwadde kati kansooka embuuzi oyogedde kulunguula okwo waliwo omuntu afuna omusujja weguba gugenda n'afuna okubabuka kuno ku mimwa oba ng'abadde n'essenyiga n'afuna okubabuka ku nnyindo nakyo ebeera nga ngeri ya defense mechanism mubiri gwo yes era bubonero obugenda olaga abasawo kati waliwo okubabuka ku nnyindo kubanga egundi ziri dry omubiri guli dry era nga nakatambala kubozisaako bwe tukagenda kuleeta obubwabwawa naye ebisinga bino response ya mubiri akawuka kasita kabeera mu mubiri kasobola ozaala kyonna nga bw'onoolaba nti ebimu bifulumira ku lususu oba omubiri ne gufuna ebintu ebipaapi oba ebintu ebya black so response y'omubiri eri akawuka si ffe tugifuga kati ffe kye tukola kulwanyisa kawuka omubiri gudde ku nnomo naye omubiri gubanga ogucommunicatingira nti kati olina obuzibu omubiri guba gwogera naawe nti waliwo obuzibu kati ezo tuyita symptoms ye communication y'omubiri nti kana akawuka ekikabwe ekikiri mu mubiri so ekibeera mu kikola kino kati ezisinga abantu abasinga tujjanjaba nnyawo obubonero ne tubujjawo ndabye obugundi obubwa bunkubi onezijjanjaba obwo nofuna buno butube oba obuzibu ne basiga ku mabwa amabwa ne gagenda lwaki amabwa weegali omutwe okuluma lwaki gukuluma ensanja bavu ogirina lwaki olina okuba nga weebuuza lwaki kino kize olususu lwonna bwe lukyuka ku mubiri olina kwebuuza lwaki lukyuse kati ate ffe abakyala ekintu kyonna ekijja ku mubiri kiyinza okufuna ekipapi ekiddugavu ne tugamba kino ekintu ekize ekya bbulaaka oba kyekyanjokyeza n'ofunawo ekizigo ekijjawo ekiddugavu ekyo oba tube egenda okujjawo ekiddugavu ekyo naye ate nga tetuyina kukijjawo kubanga kyekimu ku bintu ebiyinza okubanga omubiri guli mu kutubuulira so immune system yo egenda sindikirawo response ku kintu kyonna ekinaaba kirumbye oba abasirikale bo omubiri bagenda kusindikirawo obubaka oba abasirikale ku kintu ekigenda okubanga kirumbye omubiri gwo so obutafaali buno buba busindikiddwa mu mubiri inflammation eno ekulungula okumu okugenda okubawo okwolaba kubanga kuwona nti waliwo okukwata obutwa okutrappinga germs cells gwe mulimu gwazo ezo ezisindikiddwa kubanga abasirikale tebabanga abasirikale bano betulaba naye ziba cells ezisindikiddwa kati wezisindikibwa mu kitundu awali obuzibu ezo kwe kunywa obuntu obwo oba butwa oba virus oba ekintu kyonna ekirumbye kati ne wabawo response eyo nti omubiri gwo gugenda tutandika okubanga gureactinga mu lutalo oluwaliwo era nga ndooza era bifaanagane kubanga awali olutalo era wabaawo ekizibu wakiri osangawo obudde obukutuse so lwakuba bwewabaawo inflammation eyo oba okulungula wabaawo obulumi ate era naye bwe buba bweru okuzimba kwa bweru abantu tukutya nnyo naye wabaawo okuzimba okuli munda injury yafunye munda kati abantu abasinga nja kugereza ku bantu abafunye accident abantu abasinga bafuna accident n'ateera bako kintu wabweru abalooza ndyoke naye asobola okubanga ekintu kyakkubye luno lususu nekitakosaawo kati nekikosa ate munda kati munda mwe bakosezza jjukira munda mulimu ennyama
mulimu ebinywa nga wonna we baakosezza omuntu kiringa ekintu we kinakuba ku lubuto since luli sponge nti lulinga sponge bwe luti wano kungulu osobola okuba nga olaba tewanuubuse naye nga munda waliwo injury yafuniddwa nga ekintu kye bakubye kyatuuse ne munda kati omubiri munda gunaalwana ne injury yebaddewo ebwa ekintu kyonna kyonna gugenda causing inflammation kyova olaba nti singa ebeera ku bitundu eby'omubiri eby'omunda ebimu ebisobola okuba eby'obulabe oganiyo yonna munda osobola okufa ne bagamba yabadde internal injuries naye tezaategeddwa tebaategedde era yavuddewo ng'atambula bulungi nga talina kiwundu kyonna talina kisago kyonna kyobola bw'ogwa ku accident nga tofunye kintu kyonna kiba kirina ogenda mu ddwaliro n'osaasanya ssente ez'okujjanjaba ez'okumanya oba wafunye obuzibu oba wafunye obuzibu obuvune bwonna abalala asobola ofuna ng'afunye head injury naye nga munda bwe yafunidde obuzibu nga kungulu talina kizibu kyonna kati okulungula kuno okw'omubiri kusobola okubaawo munda bonna oba tissue yonna wabadde obuzibu ne munda mulunguula era munda wootegerera nti olungudde kufuna musujja n'ogenda ne bakebera ne bagamba olina infection eyo erina ekitundu kyeru era bagenda kukuwa oli agenda naye kati siina bulumi lwaki bampa panado oyogedde ekintu kya accident tulaba nnyo abantu tugamba they survived the accident ng'olaba bali bulungi ne wayitawo oba wiiki oba omwezi omuntu n'afa abamu asobola n'ofuna head injury waliwo omuntu omu gwe nalabako yagwa naye mu kugwa yakubwawo omutwe guno kati n'afuna ka fracture ku skull tekamanyibwa kati naye nga omutwe gumuluma ne wayitawo n'omwezi mulamba ndowooza mutwe kambirewo wano kapanado ate abasajja be bantu abatafaayo nnyo okgenda mu ddwaliro so n'agamba omutwe gumuluma ne wayitawo ebbanga n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera bagenda okukebera bino byonna malaria nga temuli bagenda kebera mutwe gwennyini bagenda okukebera nga yafuna fracture yatika nga gundi kati akantu akamu ne kafumita waliwo ekitundu kya brain kati nga kiri late omutwe gwali yali atandise okuzimba ne mu face nga kiri too late kati ekintu kyonna nga wonolaba nti n'akagumba kasobola okufumita awantu n'otandika olulungula ne wazimba ne wamyukirira kala ne wakyuka n'okukyuka so ekyo ekintu kyolaba tekiba nnomo nti eddagala sijja lino tisijja ddigira nga wonolaba oli bamala omujja naganze siwulira bulumi bwonna so lino eno pain killer sigyetaaga kati eri anti-inflammatory si just pain killer waliwo eddagala erimu nga likola ku bintu byanjawulo so esinga ezo zojjolaba ezo zi panado zi diclofenac jasanga zikola n'ekyo kubanga obulumi busobola okuba nga obukuluma pain eva ku inflammation eri munda sinti waliwo ekintu ekyakubye so kati obuwuka bonna busobola okukireta so kasita abawo response mubiri gwo okuzimba kusobola okubaawo inflammation esinga okulungula okwo kuleeta okuzimba nga bw'onoogwa n'olaba ekitundu nga kizimbye nga wayibuse buyibuse naye ne wazimba okwo okuzimba eddagala lisobola okukozesebwa ne wakkakkana naye ekitundu kya mubiri okujjako nga kiri wootalaba ewasinga okuba wabi munda omuntu osobola ofuna munda inflammation nga oliranye mawuggwe ne wazimba kati olwokussako nako ne kukendeera so omubiri akabonero kalungi nti omubiri guli mu kubanga gwejjanjaba gweyambako okubanga gwona naye bw'oba ofunye awantu wonna nga wakyuse ne kkala omubiri guli it's normal era kirina kubanga si kyamaanyi nnyo bwe kibanga kyamaanyi nnyo then oba olina okubanga osana n'ogenda ne mu ddwaliro ebiralo jasanga nga bugenda bwokka wagudde ne wazimba ne wagenda nga wakakkana wokka nga olaba abaana bwe bazannya ne walungula ne beekona ku aha ndowooza olaba injala eyo ekyebannange tuli bajjanjabi ekyo tuli basawo tukyekubireko mu ngalo so kati omubiri gwa kye bayita inflammatory system yaffe immune system yo kasitende bange respondinga bweti obutafaali obwo bugendagenda mu kifo ekikoseddwa ne bw'oba osaze lugalo kiyambeko okubanga wawona
bwera bugendera omuntu nga yesaza oba weekulubudde nnyo ojja tuuka olabe nga aliwo obuntu obujjanga obuzizi kati omusaayi gwaffe gulimu ebintu bingi naye waliwo ebiyamba gundi ekimu kiri mu musaayi gwaffe bwe butafaali obwo oba white blood cells kati white blood cells ojja zirabira nnyo mwawo bwe baawula mu musaayi omusaayi basobola obyawula naye oluto otuzizi tobola bw'otuzze oba wazze muliro oba wagudde kiya ezo obutafaali obuyambako omubiri gwe okubanga gwona so ojja sanga nga walungudde obuntu obutini buno obwana yagudde naawe wagudde ne wayubuka ogudde chorus ne weekolobola era ogenda olaba nga omubiri gwo watandise ozimba ne wamyuka nomyuka kangereze ku nganjidde akagalo kano nendaba akantu nga kazimbye obwo buzizi obubeera buzze oyagala kamenya nedda kati waliwo eyo gundi y'omuliro yo eyo response y'omuliro yo nga amazzi gazaliddwa mu birigo era bwe kiba akantu ako bakasala ne kasobola okubanga bw'oba osobola okukaabya n'okajjako ebbwayiri ne liwona lyokka era ojja laba nga litandika ozaala otuzi nga libere open lisobole okuwona kati ekizibu ky'abantu omuliro kugenda kusangako bintu nti omuliro tebagujjanjaba nga bajjanjaba ebbwa lyonna so kana akantu akazimbye ak'amazzi omuzadde omwana bwe akayina olina kajjako kayambeko healing eri okuwona amangu so omubiri guno ogenda laba nga guzaala kati obuzzi obwo obutini obwagwo okuwonya ebbwayiri eri omuliro era omwana ne bwajja ne bwagenda mu ddwaliro byotalaba be bakola mwana wo olusolo lwonna baluyubulako batandika oddukolokotako omubiri gumanya okulwana gulina system eyo isn't that wonderful wabula katonda bannange ati obeeraawo ng'owulira obulumi waliwo owulira olusujjasujja kumba omubiri gwe guli mugezaako okugamba nti gundi era tolimbibwanga nti katonda omutegedde teri alimumanya teri alimutegera namumalayo bwakuyamba n'akweragirako mu ngeri emu oba endala n'otegerako ekimu ekyo kimwebaliza nti kubanga era naye ayogera nti ebintu ebisinga n'ekintu ky'obulokozi it's a mystery kyobula aliwo abantu abamu abatabitegeera n'obo bagamba Kristo talina kyategeera so kati gwe aba kikubikulidde obikulize so ovanga kutunga omuntu Daudi agamba katonda wabayogera ne Daudi yayogera kumutunga nti akwata part ku part n'agitegatta ku ginne waayo era ndooza scan zino zitukola oluusi bubi oba zimu zitumalamu n'amaanyi abamu twanguwa okusalawo omwana talina mikono talina kino alina ebintu byeyatukweka byayita yagala ndooza tumanye engeri gyakolamu oyogedde ekintu ekyo nonzijukiza ka clip ke nalaba omukyala yali afunye olubuto nga ye alaba kyamagero because she was 43-45 nga yali atandise okuggwamu essuubi nti sinyinza obutazaala olw'emyaka egigenze kati bino bye bagenda okukebera ne bamugamba omwana aliko obulemu tumuggyemu n'agamba oba aliko obulemu nze nja kubeera naye kubanga ono omwana kyamagero kyange ndooza mu nsi ezo ez'abazungu omwana wabeera aliko obulemu bagamba bakuadvisinga nti omwana ajja kukumenya ati n'agamba wadde aliko obulemu nze nja kubeera naye kubanga kyamagero kyange nti talina kino talina kiri omutima maaso g'omuntu ago bamugamba nga bingi ng'ate nga bitiisa n'agamba kangume kyamagero kyange mukama yamumpadde ye yali mukkiriza omwana n'atuuka okuzaalibwa ng'omwana mulamu bulungi byekye yakola mbu kasita bamugambye benagamba sigenda kuddamu mu ddwaliro mbu bankebere kumala mu maanyi naye omwana yazaalibwa ng'ali bulungi byakumanga abantu obutamanya mukama bwakola mulimu gwe kubanga gw'olabanga ng'omwana aluddewo okubanga amera ekintu naye asobola okubanga katonda yesawa si gyakitaddeko omwana asobola okubanga ekyuma kirabye bino bima bikolebwa abantu omwana asobola okweka ekitundu kye eky'omubiri n'akyebakira n'akikwekanga era bw'ogenda omusayinza ogamba tujja kuddamu tukebera omwana aliko okuba akwesa okugulu okumwakwese nga naye si kulema nga si nti kwa kitundu nga munda akaana kakawesa akagulu bano abaagala okubeera nga bakebera sex z'abaana nga tebannazaalibwa omwana asobola okwekweka n'agaana omuwala bulungi nnyo ate basobola okulaba obubi nti muwala kumba olina mulenzi basobola okulaba obubi kati olina kubeera mu kukkiriza nti ekiri mu lubuto mukama kitaddemu kiri mu kkula
So ayina ebintu ebimu bye yakola newe unya wateeka buli kimu mu mubiri ne kibanga omuntu agenda kujjanga n'obwongo busobola communicating na bukitundu eky'omubiri. System eye wiring olaba ne electrician yakola ensobi na wiring ennyumba okakana ikutta omuliro naye kwe tuniyo omubiri gye guli wired nti bolaba ekintu ne wekanga kyekikubulya kati dduka ekireeta engalo okwesikawo nga okutte ku muliro response y'omubiri ejeti anga bonotekako switch y'amasannyalaze ne gaaka. So okwayaringa n'omubiri ebyo katonda tannyonnyolekeka. Nina kagundi ke nalaba lumunga kankolera nnyo yakalika atheist n'omwana muwala yali I think like 15 years ng'ali mu nnyonyi ng'asoma Bible. Atheist n'amulaga nti byasoma byonna tebina makulu ne katonda taliiyo. Ono n'amubuuza wasoma ki? Atheist nga scientist nnyo. Omwala n'abuuza atheist yabuuza omwala oba katonda oyo gwa amunnyonnyola katonda oyo gwalowooza nti nno ki gyali. Omwala n'amugamba since oli scientist nsooka ombuulire lwaki ensolo eziri omuddo nga bonoolaba ente embuzi n'ensolo endala zifulumya bbinga wanjawulo nga bula embuzi erina obwo obukiringi ente erina busa. Oyina amugamba si kyangu kyakunnyonnyola nawewoza digestive system nagamba naye tamanyi lwaki bijja bityo. Namugamba bw'oba ekyo tosobola kitegeera nga kyosomesa era kyewasoma then obwongo tebusobola jjamu katonda bwe ngenda kukunnyonnyola kubanga ekyo kitini kyosobola okusoma kigaanyi. So katonda ono munene nnyo tajja mu bwongo bwaffe teryasobola muteekamu obwongo bwe nnyini. So waliwo ebintu ebimu nga bye tulina byebaliza kubanga katonda ye katonda yamanyi bwakola. So omubiri gwaffe guno gubalenga bonoolaba ekizime kale katugambe nga bonoolaba tulabe nga boolaba State House bweri nga abasirikale bonna abali awo balina kuuma State House eyo naye ne bakeera ne batandika atogirumba kati waliwo endwadde bwe zityo eziva ku mubiri kati nga abasirikale bo ate batandisa olumba omubiri kati inflammation ate neva ku ekyo nga tebazze nti bali mu defense kati bakuuma oba balwana nga tugambye nti obutafaali buteebwa ne butandika okunywa obuwuka obwo bwonna so ne kireeta omubiri okubanga ekitundu ekyo kizimba kirunguula ne kimyuka kati waliwo ekyo naye ne wabaawokko n'embeera kati nga tebalumbye bulwadde balowoozezza waliwo omulaba ate ne beerumba. Abasirikale abakuma barracks ne batandika okuba barracks. So waliwo endwadde ezimu bwe zityo nti waliwo nga inflammation y'amaanyi nnyo esobola okuba nga yo yavudde ku mubiri kati waliwo ze bayita autoimmune diseases nti omubiri gwo ne gutandika gwo gwennyini okwerumba. Abasirikale bennyini batandika okwerumba. So bwe balumba basobola olumba ekitundu ezo ezisinga eziri autoimmune zisobola olumba mu misuwa gyo. Kangereza ku muntu nga ku bulwadde ndoza inflammation ekyasinga okuba common okulungula okukyasinga okuba common ng'ogyeko bino ebweru ng'olina ssenyiga. Bw'oba olina ssenyiga munda muno muzimba notandika okuba nga tossa bulungi ng'ogyeko okuba nti ennyindo mulimu eminyira zibikidde osobola okunyiza nga temuli minyira naye nga muno tossa bulungi ng'owulira muli blocked kati waliwo okulungula bwe kutyo okw'omubiri ne kuzimba bwe kutyo ng'akawuka balina kujjanjaba ssenyiga muli ne mutowoloka ne bakuwa n'eddagala litowolokusa ndowooza inflammation abasinga baali bagifunyeeko oba wali olwadde ku ssenyiga kati eno ey'omubiri okwerumba abasirikale bo balumbye omubiri gwo mu kifo ky'ogukuuma. So endwadde ezimu ojja kusanga ebiseera ebisinga abasirikale bano basobola olumba ennyingo. Waliwo endwadde waliwo obukalu bw'endwadde bayita gundi rheumatoid arthritis. Ennyingo zino ne bagenda mutwe ne bagamba olina arthritis balina okubuulira yavudde ku ki kati rheumatoid arthritis oba lumba ennyingo zo ebiseera ebisinga ogenda funa oba kaŋŋame nno ekitundu ekyo kyennyini ogenda tandika ofuna obulumi mu nnyingo kati bw'oba ofunye obulumi mu nnyingo wetutandikiddeawo ku nnyingo tokwata kukola kyo waliwo pain nje sobola okwejjanjaba n'onyigako ebintu ne bikuyamba kweba inflammation yese sobola okutowolokoka
ennyingo ezimu zisobola okuba mu ngalo zaffe fingers zino oba mikono wona nga bonogamba wali nnyingo oba mavivi oba mbigere mba mugere wansi oyina okusooka ne weebuuza nti gundi obulumi buno buvudde kuki waliwo kubanga magumba gegeeridde oba wafuna injury yonna ekyo kirala ne bwebanga inflammation eno nga egaanye ebiseera ebisinga okulungula kuno kutandika okukosa akantu ke bayita akabebenu ke bayita cartilage akalinga akabebenu ako ndoza tuyera tukayise kabebenu yeringa shock absorber yo joyina mu nnyingo zino tezeekulubula ne bwolinye ekintu otya amavivi gano kangirize muno ennyingo zonna wezeegattira ebbiri kitegeeza gumba yegatta ne gumba wakati waliwo ekinywa ne waliwo ebibikka amagumba tegasobola kwekulubula gumba na gumba so nobo katugereza abantu abali obugumba bw'enkoko sakyalide ku magumba g'enkoko mbadde manyagalagana sobola gana bwokwate mufirika ndi muna Uganda tulya enkoko tugimalawo bwokwate ennyingo zino ez'ebisolo oba ez'enkoko we bugattira akagumba konna kamenye ojja laba akagumba kaliko akantu akakabise kungulu akeeru ako ketuli akabebenu ketuyita oba katukalika akabebenu ako kennyini akabika obugumba obwo kakushoninga nga bw'onoogamba nti bw'oyambala helmet munda mulimu sponge abeera mu nti bw'ogwa ekushoninga omutwego ebanga pilo nti omutwego tegukosebwa kintu kikubyeko ngabazanye ba rugby webesabiko ne wano ku mavivi baba ne nigga so bakutekawo ekintu ekisobola okuyamba eggumba ly'obutakosebwa kati ennyingo zino wezeegattira tesobola kwekuuta olwa ng'oggyeko joint gundi zino ezigatta ebinywa ebigatta naye obubebenu buno bucartilage obubikka amagumba kungulu kati singa omubiri gulumba ekitundu ekyo cartilage ye esobola getting damaged kati bwe gikosa jukira tugambe ziringa ze shock absorber zaffe bwerwawo nga tejjanja esobola otwala kasitola banga kigize wiiki emu waliwo ekintu ekijja just lunaku biri ne kigenda wiiki newera omwezi ne guwera myezi 3 myezi 6 ng'okyalina obuzibu obwo buli lwolwawo kitwala mu ddwaliro ekizibu ekigenda okubaawo egundi lino litandika okwerya eggumba lyo lyerya so bwebanga bitandisa okwerodinga kitegeeza nti osobola ofunira ddala injury ya joints zo kati omubiri gwo guyina okubanga gwo gusobola okwerwanako naye kati baba bagwennyini gwegulwana olina ogenda mu ddwaliro basobole okubanga bakuwa ekiyambako okukkakkanya omubiri gwo gulekerawo okwerwana immune system yonna bwebanga yeerumba omubiri kati ng'omubiri gwo gwerumba n'omubiri gwo balina okukkakkanya balina okontrolinga ekiba ekiriwo ku mubiri kubanga kati yo amagumba go gano gasobola okuwonoonekera ddala okyali muto so tissue zonna eziri mu joints zo zigenda leeta ojjawulira obulumi we buli mu nnyingo mu mikono miki awo bajja kebera bakola x-ray balabe kiki ekituuseewo damage ki etandise okubaawo kabanga cartilage yo etandise okukosebwa bajja laba nti nobwoba otambula ojja funa obulumi taukambuuze kati awo abamu obeera otambula ofuna obulumi kakati waliwo n'ebano atudde oba abadde akola then agenda okulira amagulu gasanyaladde oba negeesiba akwesiba ntera kulaba mu sports nekwesiba nekwekaabisinga binyo nawulira obulumi nga tesobola kuva nawaali ekyo kikireeta nakyo bubeera mubiri kwerumba ebisinga si mubiri kwerumba kati waliwo omuntu atudde n'azimba n'okuzimba era okutuula okw'obulabu obukulimu osobola n'ofunamu clots omubiri guno gulina okuba in motion kati katutunulire bwe bati nti ebigere bino bw'obissa wansi nga bw'otutudde nga amagulu gatunudde wansi omusaayi guno gutambula ne gukkirira mu bigere ne gulina okwambuka guddeyo kati gravity ekola esika ekisa wansi kati wekiba kisika kitegeeza wagenda kubaawo obuzibu bw'omusaayi okutambula ng'otudde ebbanga ddene okwambuka kati omubiri gugenda tandika okurespondinga okubulira nti waliwo obuzibu omusaayi tegutambula bulungi otandika ozimba ebigere era
era gundi obujjanjabi obusooka kuwanika magulu obujjanjabi obwokubiri kutambula nawo buli lwotambula oleese masoze ebinywa okubanga bikola kati obikozesa bye biyambako okupushinga omusaayi okubanga gwambuka kubanga gravity nerwana nago era ojasanga abantu abamu abazimba ebigere kutuula nnyo okujjako bano ab'embuto waliwo abamu nga pressure yekireese nereeta gundi fluid retention amazzi nigabeera ngali mu bigere era bamugamba tambula bikiwe bityo omubiri gusobola okubanga gukola nti waliwo ebintu ebimu nga ye alina okweyamba ne pressure ng'ekireese amazzi okubanga ensigo ze tezikola bulungi amazzi ne gasigala mu mubiri so ekyo kyera kyakyo kisobola ovaawo si nti omuntu agamba nange enfudde amazzi gali mu mubiri kati ngenda kukola ntya nedda naye abasinga abatuula omubiri weetaaga oguyambeko at least eddakiika 15 olunaku nga zaakutambula gwefuna woozibalira oba ogenda ku church n'ozina n'okuba ettendo n'obuukabuuka omubiri gwe ne gubanga n'omutima bagukangamu kubanga buli lwotambula bwe kitwe kibeera omubiri oba oguyambako kati ate bano abamasozi abasinga omubiri w'okozesa ennyo ebinywa byo bibeera nga bw'onoogamba nti kati katudde ku nnomo omubiri gwonna bw'olya kye bayita glucose ekimu kyakola kuyamba mubiri gwe okubeera nga gulina sukaali amala sukaali oyo agenda mu butafaali obw'omubiri nebusaasanyizibwa mu buli kitundu eky'omubiri nga n'ebinywa byo byonna bifunye ekiriisa ebimu ku biriisa by'ebinywa vitamin C kati omubiri gwo gwonna bwe gufuna ebiriisa oba sukaali oyo ali mu mubiri then awo gusobola okukola kati waliwo okukola ne gubeera nga kati ebinywa biri oba tebiyinaamu kintu kyonna kyonna ogu overworkinze kati ne gubeera nga omubiri gwo ebinywa bwo biri oba ngambe biyala okubeera healthy okubeera healthy nga tebina birungo bibimala ne bitandika okwekwata nga biri stiff era omuntu woba ovudde mu exercises ez'amaanyi ekintu kye wandinywedde is orange juice wadde onywedde amazzi kubanga restoringa energy mu binywa byo omubiri ne guleka kwekwata kubeera nti tosobola na kutambula n'obwoba ofunye muscle pulls osobola okukola yesu home presses n'okwata ekiwero n'okukakkanya ebinywa amazzi jjukira ekintu ekibuguma kirelaxing sa omubiri kati yesu osobola okusaawo ekintu ekibuguma ku muntu afunye muscle pull wa relaxinga naye bikulaga ebinywa byo nti byetaaga okuliisibwa so biwe vitamins biwe vitamin C bw'oba okoze nnyo so kati eyo stiffness esobola okubanga bwe bibanga si birwadde nti olinamu obulwadde obulala bwonna naye bw'oba obadde mu zino exercising olina byokola omubiri gukooye nga bw'onoogamba nti emmotoka erina okutambula naye etambula erimu amafuta kati olina okuteekamu fuel mu binywa byo nga tonnabikozesa bw'okola exercise neggwamu refuel kakati omuntu alina ekintu kino nga ki recurring ng'akozesa nnyo ebinywa bye nga it recurs omuntu oyo mu-advise nga kukola atya lwaki obikozesa nnyo kyekisookera ddala bw'oba ogenda kukola emirimu egy'amaanyi kati nga bw'ogambye abakozesa ebinywa lwo bano sindika kigaali situla migugu emirimu gye gikuleetera okukola bwe kityo making sure olya now enemmere gye tugamba nti omuntu overeating ojjaggeja kijja nnyo ku bantu abatakozesa bye balidde now omuntu yenna nga okola ebintu eby'amaanyi ebyo juice ebyo fruits lya nnyingi ebintu ebirimu vitamin C egyo micungwa miyembe ze tunayita kale fruits ezo oba nevendiirwa ekyokulala ly'emmere ewa omubiri gwo obutafaali bwo sukaali kyovola bw'ojja musanga omuntu asitula ebintu ebyo nga bagamba asobola okulya kiro y'akawunga lwaki omubiri gudimaninga sugar mungi era nga wewunya naye omuntu ono ali atya emmere eyo yonna kati talya mmere nti ajagala omubiri gumusaba omubiri gugisabye gwetaaga sukaali mungi kubanga agukozesa nnyo era sukaali yayamba obutafaali obwo osindika mubiri omubiri gwe guleke kubanga gukazibwa nga teguli mu kintu kyonna kyonna kati ojja kwesanga nga bw'atuula ku jjaga y'obuugi aginywa
ne gwam Kolola Moses ye yali famous for that talk lwaki because body ye yesaba esaba ekika kya sukali obungi bwakyo okusinzira bw'okola kati gwe bwogeza n'onywa kyekimu ogenda lwala kubanga tobikozesa kati ebyo byonna ye asobola okukwata nanywa jjaga y'obutunda gwe girasi emu n'okkuta omubiri gwe tegwetaaga bingi kati ye bwagaana okuguwa kubanga omubiri guno gugenda buli lw'okola gunywa ekiri mu mubiri bwe biggwamu ng'onafuwa emmere obungi bwayo kisinzira byokola abatalina bye bakola ntambula nenva ewaka nenzira mu ofisi nentula ku piki nenzirayo nentula mu taxi nenzirayo oba nenvuga mu motoka yange nenzirayo gujjamu ndwadde yo itasobola kujjamu bulwadde naye ebinywa biyina okubanga biriisiwa yengeri yokka gye bitasobola kulwala naye wegendereze n'omwana omuto abaana abato bakeera mbeera emirimu naye omubiri gwabwe guba tegunnatuuka kusitula buzito obumu kyo balwala amagumba n'ebinywa basobola n'obbikutula ye batannatuuka naye omuntu omukulu gwe kyoba ofuba okulaba lya obungi omubiri gwe gugenda osalawo era ojjawulira nga okooye ng'oweddemuko ku maanyi nywa funa kijjaga kye eky'obutunda kikwata okinywe so that ebinywa bwe bino tebikeera nga tebiriimu kintu kyonna nywa amazzi kubanga amazzi gano amazzi tetuganywa bunywi nti nnyonta ennyonta signal nti omubiri gwe twetaaga amazzi guweddemu amazzi naye bw'oba obadde onywa gendera ennyonta tegenda kuluma kati omubiri gwe gutandika okuba nga aliwo dehydration mubiri nga batandika okugamba ntwagala enjala nga bweneekuluma it's a signal omubiri gwe bakoze eki ekugamba nti kati twetaaga kino gwogera we want water era enkalama tejja kuluma koyogedde ako nti gwogera kakati wabeerawo wano moments wowulira ng'obuliro wayagala kulya kintu ekiwoomerera naye era gubeera gusaba sukaali era omubiri gusaba iron bw'oba toyina iron jjukira kyekimu ku birungo ebiyamba okola omusaayi ogenda yoyo ebintu ebimu ojjayo yebbumba ojjayo yettaka ebisoseza iron ojjayo yekibumba ojjayo yennyama kati ababalu abatayoye ebyo ne bayoye ettaka bana bakazi abali ettaka n'ebbumba eyembeera pika gundi embere bagita it's mubiri gwo gwe gamba tetulina iron kati omubiri gwo gunoonya iron waali mind ye kusindika we waali katonda yakola bwati omubiri tuyinza kujjawo amangu gano iron mu bbumba naye awatali bbumba okola ki lyenvendiirwa lyekibumba kyenkoko lya ekintu ekinakuddizaamu omusaayi era bw'onooba obirya ebintu gendera abantu abamira obukerenda bwe baba mu ddwaliro bw'oba omusaayi tebayoya bintu ebyo era kasita otandika obbiyoya omanya toyina musaayi gumala omubiri gwe guli mu kubanja ate gwo bwe gubanja omwana ono baagala omutaasa kati ng'ebbumba litandika okuwunyira obulungi ettaka litandika okuwunyira obulungi ng'olikwata olinuuna so omubiri gwogera nti tetulina kino gwegenderera abalwadde ababeera mu ddwaliro olaba olususu lwabwe kala yaabwe baba n'abantu ababeera ennyo mu bizimbe bano mwakezi nga tafuluma olususu lubeera bit pale nga yalowooza yeruse mmonye olususu lunyirira eyo paleness si kunyirira bagamba fulumako musana we need vitamin D mpozi ng'omulya omubiri gubanja gumanyi okwebanza era omuntu bw'abeera ennyo gwegendera kubanga vitamin D bw'ogifunira ofuna amaanyi gwe fulumya omulwadde omuteeka awali akasanula ogenda olaba nga azzeemu ne ku maanyi because eyamba kyebava batugamba nga manyi owalwalanga nga bakeera ku maca nga bagamba afulumako ebweru mu kasana kyabeeranga ekyo ofuna ku maanyi so omubiri gwo gugenda keera gukubanje bw'oba tofulumye mu musana ojja kutuuka ogamye kati bannange olaba bakazi b'embuto era ojja laba ebintu byayoya kasita atandika oyoya ekibumba either musaayi wa vitamin D talina amala kati oba awo omubiri gw'okutu n'ennyama kubanga ennyama gyetu vitamin D tumusanga mu bingi oba enjuba y'amagi nnyama kibumba ky'ente awo tumusangamu naye ojja laba omulwadde bwagira
bw'abanga talina kimala ogenda mufulumya bwoti olabe nga atandise okuddamuko ku maanyi. Lwaki? Kubanga vitamin D supporting immune system. Ng'omubiri gutandika okuddamu guzimba. Okay. Yes. Okay. So omubiri gwaffe gwo gugenda kweraga, gwo gugenda kwogera. Naye bwe guba gukugambye ng'olulimi tolutegedde, genda mu basawo balusoma. Elio omanyi when nali omutwe twabeeranga kumpi ne school for the deaf. Kati nga waliwo muto wange nkasita oyogera olulimi lwatategeera. Kubanga n'abadefu bakozesanga sign language nga tagitegeera. Kasita oyogera byatategeera nga gamba oye nayogera ludefu. Akati omubiri oguba ngogedde oludefu nga tobitegedde mukwano yitirako mu ddwaliro abasawo basoma olulimi lw'omubiri guno bamanyi kiki ekyo gukolera. Akatalekeka omuntu gwe bayita mukwano gwo oba omuntu ng'oli kubanga sikatusi kuyita na muntu mukwano gwe okubeera mukwano gw'omuntu kitegeeza you're going to be a part-time parent. Okay. Part-time parent kitegeeza you correct. Omukwano ogutayagala kubanga gubuulirirwa obanga gubuulira ogwo si mukwano gwo. Kye bayita omuzadde correctinga ne bwe kiba kimuluma. Tafaayo ku feelings zo bw'ogenda kuwulira wabula afaayo ku kyogenda okufunamu. Kye bayita omukwano olina okubanga wadde oli muzadde ate yo the motivator. Ye gwazzaamu munna amaanyi. Mu kubanga omuzzaamu amaanyi kitegeeza alina waanafuye alina walemereddwa waliwo ebintu ebimu nga weetaaga nga gwe nyina yeetaaga omukwata ku mukono. Oyinza okuba okukwata ku mukono it's financial. Okukwata ku mukono eyinza okuba emotional support. So oyina okukola ebyo nti ng'omuzadde bye yandikoledde omwana we by'okolera mukwano gwo. Okay. You support. Then ekisemberayo ddala tosuubiranga kintu mwana wo kubanga omuzadde tasuubira omwana yasuubira. Kati bw'oba olina omukwano tokolanga osuubira, kola lwakubanga oyagala kubanga ky'olina okukola. Ky'oba olina okukola kye kikusuubirwamu. Okay. Abamu bwe baawukana olina alangira munne namukolera kino namukolera kino kye wali osuubirwamu nga mukwano gwe. Era gwebaze Katonda wakola kye walina okukola. Ye ataakola paati ye kubeera royal gy'oli. Omukwano you are a part parent. Omuzadde byakolera omwana we tabibala. Ndakukoledde kino. Nakugulidde engoye. Nakuwadde emmere. Nakusulirawo ng'oli mulwadde. Omanya abagenyi bwe bakyala ewaka ne bawa abaana ssente. Twesasula. Abazadde bamanyi ozisaba ezo ssente kati omwana wakoma mami mbadde nsabayo ku ssente zange ngende ngule sweet agamba obadde tolya mmere wano. Nze nina eyampadde eyajjeyo akatabo ke ewaka eyo. Nandaga manje emitwalo 46. Nemuga wazimpa dinakanze buli lwenkuwa mpandiika kubanga oyinza okwerabira. Kati ogenda kumbulira ozimpadde. Onze mpamu kubudde malofu na ku ssente. Ozifuna ddi? Ayagala muwene date. Nga naye wo obusente butono nga munange zange. Ku yesi butono. Naye omuzadde. Nge kitufu nazirya. Bakuwaye 5 ne bakuwaye 10 ne bakuwaye kino. Akoze omulimu gwawa ayozeze emmotoka ne bamuwa 5 egya wiiki. Nazikuwa nozirya. Omukwano olinga muzadde tobibala. Tolinda nti bajja kukusasula. Teri agenda kukusasula. You are a friend. Siba bulungi weraba.